Abaana bano bakwatiddwa katambi k'essimu olunaku lw'eggulo ng'abatuuze bagezaako okubataasa oluvannyuma lw'amazzi g'omugga Mubuku okubazingiza wakati ekisojjo sel mu town council ya Mubuku mu disitulikiti y'e Kasese. Olwaleero tunoonyeza abaana bano okumanya engeri gye baasimattuseemu. Kwabaddeko Regan Mumbeene ow'emyaka 12 ne Davis Mugume ow'emyaka 6 nga batabani ba Lawrence Lubalinga. Taata waabwe atutegeezezza ng'amazzi bwe gabasazeeko essaawa 4 ez'okumakya nga ye abatuuze bamutuuseeko ssaawa 10 nti abaana balemedde wakati mu mugga. Nzire kuhika aho nsangira abaana amaizi gabeetoroire baikaliire ninga bemerire akabaale kataito amaizi gabeetoroire gali kubatwara. Abantu bona baizire aba Mubuku town council aba Kisojjo abantu bona bachweka natera polisi yeija. Abaana bano babadde bagenze kutya abantu ku lubalama lw'omugga amazzi wegeeyongeredde obungi. Mustafa Kikosa okuva mu ofiisi yakulira abakozi mu Kasese atubuulidde ng'abaana bano bwe babataasiza ku ssaawa nga 6 ez'amatumbi budde. The locals, they were so brave. Then the prayers of everyone who saw these innocent kids surrounded by that volume of water of River Mubuku. The prayers, God can listen. It was a miracle and we thank God. Now, so zibere za heka samukaga gwikiro abataka bachwamba sire miguha bayambuka abandi bahendeka abandi bahutara baheka hali abana kurugaye nako kwa balema barungato anagendi miguha bakwata omwana omwomu nibeija ntubasika bona nibalereta abana bagenda nibabambura. Really need psychological support because this is they've been traumatized and this is something that usually doesn't happen in their lives, so they really need to be taken to a process of going through this, and it would really be important if the local leaders would jump in and try to give the support to the children. Edwin Mumbeere ow'obutonde bw'ensi asabye abatuuze okusomesa abaana baabwe ku kabi akali ku nkyukakyuka y'obudde okusobola okubeewaza embeera ng'eno. People really need to understand what's really causing the floods, what is really causing the too much rainfall. It's time that we really focus on this and know the root cause of this, and this will give us the easiest way to really solve the challenge that we are facing locally. let us tell our people to always be on alert. Let us not leave children alone. Let us not leave the elderly alone, the sick alone. When you see rain coming, make sure you squeeze time and go and stay with those people to protect them. They feel safe when they are having their relatives near them. Kasese yemu ku district ezisinga okosebwa amataba naddala buli nkuba lw'etonnya ng'emigga okulinnya Mwamba, Mubuku n'emirala gibooga ne gikosa abatuuze.